atukobya ate bw'obanga ofumbirwa omwaka ogusooka gwa Pepper Jubilee ogwira ku Cotton Jubilee ogwira ku Leather Jubilee ogwira ku Wood okusawo tuka ku Silver ni Gold so mbayisuusa Pepper Jubilee kubanga omwaka gwawera mwisukire erala nayenda mane kyakoze waibwe nga center district omupiira azimbye stadium azimbye amalwaliro azimbye amasomero Didier Drogba ya Masukuro yene azimba amasomero n'amalwaliro kale mutemu amaani abaana biffe basobole okutambula mpana ebyo nga bikali awo nakyewunya ino okubona nti emipiira gya AFCON bijja kuba Busoga bw'osomya amayina g'abantu abazaani b'e Busoga nga there's no reason why they should not bring the football to Busoga ayo najja okuwulirako diirere nakati no ebyo kambireke aye nga Busoga endo bairewooma okubaamu emipiira egyo n'olwekyo ndi kusemba entegeka ya Kyabazinga Stadium tubeeku oba oli abaalingamu nga tuzireta abantu tubeeku niye tukolera emirimu gyaife so ekyo nzeeza ndikisemba baba tulikwenda okwebaza emirimu gyokoze ndikwenda bwakwongera ku nsonga katutwayogereku twali naye bweyakola kyagane Kagumba ate n'abantu bange benkiikirira so natuma Presidency Commissioner nti mukole potolo obwana omuto olukunankani ku streets edo bwe munakola potolo eyo ndowooza n'abasaire baida kubana nti ensonga it's not a joke bateyo ebirowoozo kukuma abaana n'okubona ebirikolebwa so kansubire nti ampera update nti batandika okusurveyinga banatera okola ku nsonga eyo abaana bave ku luguudo but I think we should engage the parents era babawe kwebaliza n'okwessuusa okufuna bwa United Ambassador ku nsonga yene eyo nsubira nti erowoozero bwe nayogera ensonga edda kutambula bulungi so bana tuli kwenda kozinga indigestion olunaku luno lwaisanu to celebrate Pepper Jubilee